si kibi temuvuma abantu olwokuba talina busobozi n'awasa. Society erina obbayambako gavumenti oba mmwe abakulembeze b'obusiraamu n'abakulembeze mu mitendera gyonna mulina kuyamba bantu abo okulaba nti babeera n'abakyala bwe kiba nga kisoboka mubafunire n'emmere. Olw'ensonga singa Nabbi sallallahu agamba nti singa temubafumbiza takun fitna wa fasadun arib kabir. Bonna temubafumbiza oba tebawasizza bagenda kufuuka kikemo mu society, mu bantu, mu population, bafuuke ekizibu, batandike okwonoona. Era yetuolaba olwaleero ensi erwanyisa ebisiyaga, abantu balwanyisa ebisiyaga naye nga bingi nnyo, tulaba ng'ebitaliiwo naye bingi, biri mu maka gaffe, biri mu baana baffe, Allah atutaase, biri mu bantu bangi, naye lwaki weebiri? Olw'okuba nti abantu tugaanye okwettanira embeera ey'okubeera nti tuwasa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba ti faman raghiba an sunnati falaysa minni, oyo yenna eyeegomba okuva ku nkola yange ey'okuwasa. Bannaye muleke kuvumirira kuwasa. Newankubadde waliwo aboonoona mu kuwasa, tusaba Allah atuluŋŋamye, naye okuwasa tekubanga kubi, tuyina kutereeza butereeza na kulongoosa. Okuwasa kulimu emigaso mingi eri society yaffe. Kyoba olaba nti olutindo luno lukulu nnyo mu ntindo zonna ze twakasomako mu bulamu bwaffe, okulaba nti tutuuka gye tulaga mu success, mu kwesiima okw'obulamu buno obw'ensi n'obwakhera, mu kubeera nti tufumbirwa n'okuwasa. Kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Omuntu yeetaaga munne naye nga tonneetaaga balala, weetaaga omuntu akuli okumpi. Omuntu akuli okumpi ng'oggyeko ab'eŋŋanda be twasomako edda ne tutegeera ye mukyala wo gw'owasizza oba omwami wo, oyo y'amanye ate oluvannyuma lw'okukula, oyo y'amanye ebbwa erikuluma, y'amanye ebizibu byo byonna, y'asobola okukunaaza, y'asobola okuddaabiriza n'okujjanjaba. Ne baganda bo bwe batasobola kutuuka yatuukawo, baganda bwe batuukawo lwakubanga olemereddwa okubeera nti owasa. Naye alaaqatu zawujiya, enkolagana, olutindo, aswiratu zawujiya, okuba nti oyina enkolagana n'omuntu gw'oyita mukyalawo oba balo, kintu kikulu nnyo mu busiraamu. Bannange gwe teweewuunya okumanya kikulu, weewuunye era otegeera obukulu bwakyo. Okumanya kikulu, Allah subhanahu wa ta'ala ayagala min sunnatihi edduniya eno erina okubeeramu abantu. Nkola ya Allah edduniya eno okubeeramu abantu. Era yagamba bamalayika inni ja'ilun fil ardi khalifa, mu nsi ngenda kuteekamu omusigire wange alabirire ensi, akulaakulanye ensi, ayonje ensi, abeere mu nsi. Ebyo bigendererwa by'abantu, kubeera mu nsi bulungi, kweyisa bulungi, kugikulaakulanya, kugizimba, kugirabirira ebeere nnungi. Kyova olaba eddiini tetukkiriza bukyafu, n'okasuka ebiveera, n'okasuka obucupa mu makubo, ensi tulina ginyiriza, si kugyonoona. Allah n'ateekawo omuntu fil ardi khalifa. Kati mu nkola ya Allah abantu okuba nti babeeramu mu nsi, bajja kuvaamu yawmul qiyama ng'etuuse Allah ajjewo abantu bonna n'ebitonde byonna abitta abimalewo. Kati tufa sekinnoomu naye ng'abantu balina okusigalawo mu nsi. Kyobula Allah takyazikiriza bantu bonna mulundi gumu, naye Allah yalonda ng'enkola egenda okuyitamu abantu okubeera mu nsi nga bw'eri enkola ye, ye mukyala n'omwami okusisinkana ne bafumbirigana ne bazaala abaana oba omwana. Nkola ya Allah tukiraba nti kikulu nnyo, alaaqatu zawujiya, okuba nti wabaawo enkolagana wakati w'ekikyala n'ekisajja ey'obufumbo, omwami n'omukyala ne bakwatagana mu bufumbo, kubanga bagenda kutuukiriza sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala ey'okubeerawo kw'abantu mu nsi. Kyova olaba omuntu tawasa, ateekeddwa okuba nti mu kuwasa kwe, kimu ku bigendererwa by'okuwasa kuzaala.
lwaki kubanga enkola ya Allah erina okutuukirizibwa ey'abantu okubeera mu nsi ne Allah okubeezaawo abantu ayitira mu lutindo luno olw'okuba nti abantu balina okukolagana abasajja ne bakyala baabwe bulungi. Banna ekyo kintu kikulu. Amuru rabbaani, kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera ntuwasa wabeerawo enkolagana olutindo olutuyunga n'abantu abo. Tetuwasa buwasa kweyagala na kusanyuka ne biggwa wabula mu kuwasa olwo lutindo lunene nnyo mu bulamu buli muntu ng'alwetaaga. Ebizibu by'olina, amaziga g'okaaba, oyinza okuba ogakaaba lwakuba tonnaba kufuna mwami kufumbirwa, tonnaba kufuna mukyala kuwasa, weesibye wekka mu bizibu. Olunaku lw'onowasa ebizibu bijja kukendeera. Omukyala yazze ewange n'andeetera nebba, nsaba Allah bateeremu khayira. Yazze n'aŋŋamba seeka nnyamba, omwami wange ono tuzze mu maaso go tuyambeko. Ani mukyamu ku ffembi? Ani alemereddwa okukola ky'alina okukola? Omukyamu yeetonde. Twagalana, twagala kwewasa, twakkiriziganya, naye tetwewasa. Munnange alina ebizibu bino, alina nabiri, abeera nkubira essimu ekiro ansaba muyambeko, ayina stress mpitirivu ekiro saa 8. Nange muga siina bwe nsobola kukuyamba, nze mbeera mu bakadde bange, walemu okumpasa buli kiseera oyongerayo mbugwe olina ebizibu, kati nze nkuyambe ntya nga siri mukazi wo? Nze sooka ompoowe nzije mu makaago ndyoke ndabe bwe nkuyamba mu bizibu bwe nkuwe comfort, nkukonsolinge, nkuyambeko kuddaabiriza osobole okuwona stress n'ebizibu. Abasajja bafiira mu mayumba, abantu bafiira ku mirimu, mu mamotoka, stress, pressure, ebizibu ebyenjawulo. Naye kiki tayinaako munne. Bw'aba mulina omukyala tewali mirembe, bw'aba mulina omwami tewali mirembe. Okiraba n'atuuka okuba nti abeera mu bulamu obuzibu. Tulina okwegomba okuwasa n'okufumbirwa okusobola okukendeeza ku pressure n'ebizibu byaffe. Mwennyinaze olaba oli musanyufu olw'okubanga toli mufumbo, toyina bizibu. Banna abafumbo bye bayitamu ggwe olaba bizibu, teweetaaga bufumbo. Naye kimanye nti embeera gy'olimu si nnungi. Ojja kizuula mu maaso eyo nga Allah akuwangaazizza nti wakeereera bwereera okufumbirwa. Bannange mufumbirwe. Allah bw'aba aleese omuntu omutuufu, fumbirwa obeere ng'owasa. Alaaqatu zawjiyya, embeera tugyetaaga okubeera ntufuna comfort, okubeera ntuteekawo enkolagana n'omuntu omulala agenda okuyambako mu bizibu bwo, gw'ogenda okusindira obulumi bwo, agenda okuyambako okulaba nti ogondebwa mu bulamu, n'ayoza engoye zo n'aziyonja, n'azigolola, n'akufumbira emmere, n'akuyamba mu kino nakiri nga naawe bw'okola ebirala, n'akuzaalira abaana. Bw'oba bw'ofudde mu nsi bw'ojja okulekawo ekyo buli muntu ky'ayagala, Allah wabanga akimuwadde. N'olwekyo kyabbeeyi al-alaaqatu zawjiyya, enkolagana yaffe, olutindo lwaffe ne bakyala baffe lulina okubeerawo, tulina okuwasa. Naye nga olwaleero enjawukana mu maka n'ebizibu ebyenjawulo bitulemesezza, naye tulina okubirwanyisa. Tubikutule, tubisaleyo, tubijjewo, waleme kubaawo njawukana, waleme kubaawo ntalo ezoonoona olutindo olwo, kubanga olutindo lw'okuwasa lututuusa mu birungi bingi. Allah alwagala. Ogenda kufuna ejjana, oba ojjuzza ekitundu ky'eddiini yo, ogenda kukkakkanya amaaso go, ogenda kumala obwetaavu bwo obw'omubiri eri mukyala wo oba balo, ogenda kufuna essanyu nga naawe ofunye omuntu akuli okumpi. Kubanga omuntu bw'akula, omwana bw'aba muto abeera ku muzadde we, ne bw'aba alina w'alaga ku dduuka akaana kakaaba, mami. Okitegeera lwaki? Kubanga kali ku ye. Naye omuntu bw'ajja akula atandika okutuula yekka nga takyayogera na maama, amukoma mmubuuza wasuza otya maama, salaamu aleikum, ne biggwa.
naye bisigadde ng'ali independent. Mu kubeera independent ate mu butonde nga yeetaaga omuntu omulala naye nga takyasobola kugenda wala ne maama. Maama alina ekisenge kye, taata alina ekisenge kye ne maama. Alina obbawa gaapu ye muntu mukulu nga naye adde eri mu katanda ke mu ruumu ye nga naye yeebaka ng'abeera eyo ng'asoma ebitabo bye naye akoowa ebitabo abimaliriza bamutikkidde makerere ali awo akola emirimu nadde ewaka naye yeetaaga space. Naye muntu mukulu yeetaaga waayita ewuwe afune munne. Allah teyatutonda kubeera ffekka. Buli lw'obeera wekka oyiga emize emibi. Ojja kunywa enjaga, ojja kuyiga okunywa sigala, ojja kuyiga okutamiira, ojja kuyiga okugenda mu mazina ng'osula mu bikeesa, ojja kuyiga ebisiyaga kubanga obwetaavu weebuli. Weetaaga munno akuyambe mu ebyo by'otasobola kwetuusaako na kwekolera. Singa osalawo obyekolere ng'olwaleero abantu abamu bwe balowooza nti byonna babyekolera. Nze nakoowa abaami, nakoowa abasajja, nze mbyekolera. Obyekolera ki? Bantu bali mu bisiyaga, bali mu bwonoonefu. Ensi eyonoonese, tewakyali yeeguya munne, talina kyamwagalako. Ekyo kikyamu. Ebikolwa ebikolebwa olwaleero bantu kuba nti baakutuka ku nkolagana, ku lutindo olubayunga ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abantu baabwe ne bakyala baabwe nga balina okuwasa ne batawasa, okutulawo enjawukana mu baagalana. Tulina okukirwanyisa ennyo olw'okunyweza enkolagana yaffe ne bakyala baffe n'okuwasa. Ezimu ku nsonga eziganye bannaffe okuwasa n'okufumbirwa. Oli naawulira nga tayagala kuwasa, tayagala kufumbirwa, olutindo ne lukutukawo. Ate buli lw'okutula olutindo olwo Allah subhanahu wa ta'ala lwe yalagira luzimbibwe, oba weesibiddeyo nga weggaliddeyo, kitegeeza olina by'otagenda kufuna. Bwe buli lw'okutulawo enkolaganayo ne Katonda wo oba olina by'osazeewo era ojja kubiraba mu maaso eyo banga ofudde nti mu butuufu nafiirwa obutateekawo nkolagana yange ne Allah. Togezanga n'ogikutula. Bw'okutula olutindo lwo enkolagana yo n'abantu bo gye wawasa omukyala, enkolagana yo n'abooluganda lwo, b'ozaalibwa nabo mu maama, b'ozaalibwa nabo mu taata, bakakitaawo, n'obeera nga olutindo olwo olukutula, tegeera ti oba weesibidde olina ebirungi by'otagenda kufuna. Kyova olaba abantu olwaleero bakaaba, balaajana, tebaliiko baŋŋanda. Ab'eŋŋanda buli lwe babeera awamu ne bwe baba baavu, Omuganda agamba agali awamu ge galuma ennyama. Namusosala yadullahi ma'al jamaa. Allah ayagala bali wamu. Buli lwe mubeera awamu nga mukwatagana, bye mutakkaanyaako biyinza okubaawo naye ne mubissa ebbali, bye mukwataganamu ne mubeera nga mubitambuliza wamu nga muyambagana, nga tewali wakati wammwe bulabe, Allah ateekawo okusaasira kwe ne muwangaala nga muli baakitiibwa. Bw'okutula olujegererwo n'emikwano gyo oba weggaliddeyo, ani anaakuyamba mu bizibu? Nga bwe nzize mbategeeza ku puroguramu eno Olutindo ku Salaamu TV, ani anaakuyamba mu buzibu? Olina okubeerawo ku lwa mukwano gwo naye akubeererewo. Kati olutindo olulala leka kutulawo olujegererwo ne mukazi wo, olina okuluzimba. Olutindo olwo luzimbibwa na kuwasa, naye olwaleero abaana baganye okuwasa. Omusajja akula alemeddwa okuwasa, omukyala akula nga alemeddwa okuwasa. Kale bw'oba olina ensonga zo, Allah akusaasire. Nensaba Allah akuteeremu obwangu ensonga ziggwe akhi. Bw'oba osoma omalirize ofune obusobozi owase, naye temukeerewa. Lwaki tetukyawangaala myaka mingi? Twetaaga okuwasa n'okuzaala. Gye tunaakoma okukula, gy'okoma okukula, gy'okoma okumanya nti lwaki nakeerewa okuzaala. Ng'olaba banno abaana baabwe bakuze, babafumbizza, ng'omwana we ali mu nasale, kyokka ng'okaddiye, oli eno gye ntuuse nange envi zikumeze, otandika okulaba nga kabbuli esembedde ogenda. Abaana oleka bato nnyo, tolina na kyobabuuliridde, tolina na kyobayambye, bato nnyo. Olwaleero twetaaga okuwasa amangu. Omuntu olutuuka mu myaka egy'obukulu, myaka 18,
ng'olinamu obusobozi ng'ofumbirwa, omwami omufunye efumbirwa osome nga oli mufumbo, bw'obanga okuze ng'oli musajja ng'olina obusobozi obulabirira munno n'okumwagala wasa, osome ng'olina omukyala wo, okolenga mukazi wo waali, daddi bw'aba alina obusobozi abaana bayambe. Tukendeeze ku bwonoonefu n'ebizibu ebiri mu nsi olwaleero. Yakutte omwana w'abandi, yakutte omukyala w'abandi, yakoze bino na biri, ali mu bisiyaga, kubanga abantu balina ekyetaago okutereezebwa, okutulawo enjawukana zino mu baagalana. Tulina kuzimba ntindo ze tutandise olwaleero mu puroguramu eno nga tuli ku lujegere olutuyunga n'abakyala n'abaami, abaami baffe, abakyala baffe. Eyo nsonga nkulu, teriyo gwetakwatako okuviira ddala waggulu paka wansi. Mu ddiini terina ddiini gyesosola, omukrisitu, omusiraamu, omukristaayo, omulokole, ffenna tuzingira wamu. Ffenna twetaaga okuwasa, twetaaga okuzaala, twetaaga okufumbirwa, ffenna tubyetaaga baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ezimu ku nsonga ezibalemesezza okuzimba entindo zino ezigenda obbayamba mu bulamu. Bannange nno tusanga ebizibu bingi, ne wallahi ekizibu kikutuulira oba oliawo nga mukoddomi wazze n'ogamba alhamdulillah katuuse, wabadde tewali kawunga, ogenda okulaba nga akawunga kazze, ng'ofunye omugaati oba akawogo ng'ennaku zino bwe kayitibwa, ng'ofunye akawogo ak'ennaku zino ng'abaana bafunye ekyokulya, naye ng'avudde ku sayidi ki eri gye wawasa omukyala. Bwe kaba nga tekavudde wammwe, bwe kaba nga tekavudde mu mikwano, olaba nti buli lw'ofiirwako sayidi emu oba ofiiriddwa. Muleme kufiirwa bannange ezo ssente na bulamu na kuzimba ddiini yammwe. Amagezi g'otalina ogafune wa muganda wo, ogafune wa mukwano gwo, ogafune wa mukoddomi wo oba mukyala wo oba mulamu wo, obufumbo bugazi. N'ekyo tuleme kutya kufumbirwa n'okuwasa. Lwaki abantu batya okufumbirwa n'okuwasa? Ekisooka alkhawfu min azawji bishakhsi alkhata. Abakyala n'abaami batya okuwasa, atya okutomera omuntu omukyamu, atya okutomera omuntu omukyamu. Ebirowoozo biyitirira mu bantu n'okutya, ng'awulira ayagala okufumbirwa, ayagala okuwasa, naye alina okutya. Naye ddala omusajja ono yeebuuza ebibuuzo bingi, hal hatha shakhsu huwa al afdal? Omusajja ono yasinga? Omukyalo ono yasinga? Okutuusa leero waliwo neyagamba nti nina abaami bange bana, sinnasalawo ne insha Allah omwaka guno we gunaggweerako nja kuba nnonzeeko omu. Oli yakinyumiza ne mugamba nsaba Allah amuteeremu obwangu alondeko oyo anaaba amulonze. Banne tuleme kufuula bantu ng'ebintu ebiri awo ebitali. Abantu bitonde birala. Gw'oli awo tofumbirwa, abasajja bakwegayirira, toyagala, mbw'olina bataano, olinze enkomerero y'omwaka olondeko omu. Bw'onoomulonda nga ye takulonze, abasajja bataano b'olina bayinza okuba nabo bataano nga buli omu ayinayo abawala bataano, naye alinze omwaka guno guggweko alondeko omu. Okakasa otya nga gw'onoolondako naye anaaba akulonze? Banne tusaba ekitiibwa Allah atugondeze obulamu, naye twerwaneko. Kyova olaba tumaliriza nga tetufumbiddwa, nga tetuwasizza. Abaana baffe tebafumbiddwa, tebawasizza, oba batomedde. Bamuyiwa ne bamuyiwa n'amaliriza nga alina kutomera butomezi. Kyonna ekijja kasita aba n'empale ng'eriko fulayi, kasita aba ng'asiba akakaaya oba afaanana atya njagenda n'amaliriza nga atomedde, n'awasa n'abatali ba ddiini ye, n'agenda kutawaana abaana baabali mu bulokole, ate ono musiraamu ali mu kutulwanyisa n'atabangula n'eggwanga. Kubanga buli lwe mutabula amadiini muleeta entalo n'ennyombo. Oli ayagala kusabira eno ate gwe kyova olaba dokita yabagamba gwe bwoba omuwasiza si musiraamu
mutwale ku kanisa, Allah amusaasire dokita oyo gyali amwojjana, muvuge omutwale ku kanisa asabe, amale okusaba muteeke mu motoka omuziika, tomuvuma ate baako kyomugamba, higuwa muwasa kyayagala. Ebibuuzo bingi ebitweraliikiriza. maatha law lam nattafiq, kirabika kitya bwe tutakwatagane na muntu ono, kuba ebyo ebiruma abawala n'abakyala n'abaami, ono yasinga oba oli oba nankani, ono ali simaati, ekikulu ono alina sente, ampa ku sente, ampa airtime, yapangisa ennyumba, naye ate bwe tunamufumbirwa ate ne tutakwatagana. Ani yabagamba bannaye nti abantu balina kukwatagana mu buli kimu? Mujja kukwatagana mu ddiini, mujja kukwatagana mu bimu, n'ebimu temujja kukwatagana. Tuyige okukolagana n'abantu newankubadde tulina bye twawukanamu nabo. Naye muganda wo olw'okuba mwawukanye mu kino n'omukyawa, mukyala wo mwawukanye ku kino n'omukyawa, omusajja waayagala okukuwasa naye olw'okubanga waliwo ali empuuta, gwe toyagala mpuuta, mbwolwo gweoyagala alya kyolya. Muntu musobola okuba muyina bye mwawukanya naye ng'ate musobola okukwatagana mu bikulu, musobola okukwatagana mu ddiini, musobola okuzaala abaana bammwe ne mubakuza bulungi, mwasoma, muli bategeevu, omuntu annyonnyolekeka si zzolo, si muntu atategeera nti mukendeevu wa bwongo, nedda. Buli kintu olina engeri gy'okikwatamu ne mutambula. Okutambula kw'abantu tekitegeeza kukwatagana, naye olwaleero abantu banoonya be bakwatagana. Ono gwe nkwatagana naye tufaanagana, antegeera. Omuntu okutegeera kintu kirala n'okukwatagana kirala. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugondeze. Bannange nfumbirwa ono, am antadhiru al-afdal, nfumbirwa ono gwe mampasa oba nnindeko asinga obulungi, agenda kuvaawa? Olinde ddi paka ddi? Kale lindako. Bw'olaba nti ebisinga obukulu principles tazituukiriza, funayo 3, 4, 5. Naye ku 5 by'oyagala bw'ofunayo 3 oba 2, alhamdulillah, osobola okutambula n'ebyo, kisinziira. N'olaba ate ebirala bwe mujja nga mubigattagatta. Eyo y'embeera ey'okukolagana mu bulamu. Si lwakubanga abaagalana n'ab'emikwano, nakibagamba ku mulundi guli nti buli muntu anoonya ow'omukwano nga talina zambi, nga mulungi mu byonna, ajja kufa nga tafunye mukwano. Tojja kuba na mukwano mu nsi, kubanga abantu ffenna tuli bakendeevu. Toyina muntu gwojja kubeera naye aleme kkunyiiza, aleme kukolayo kootayagala, aleme kukolayo katajja kukusanyusa. Ebyo babitukola, abaana baffe babikola, abaana babikola bazadde baabwe, ab'emikwano babikola mikwano gyabwe, naye ekisinga obukulu kwe kuba nti mukwatagana, ne mutuula wansi ne mwogera ne mutegeeragana, ne mubaako kye mutuukako ne mufuna conclusion ku nsonga ti kino kindekere, kino kitambule bwe kiti, kino bwe kiti, ne wabaawo bye mukkaanyaako, buli omu naafuna 20-20 oba 30-40, ne mutambuza obulamu bannange. Bwetyo ensi bwetambula. Barakallahu fiikum. Okutya okufumbirwa, ebibuuzo ebingi bye twebuuza nga n'ebimu ansa tojja zifuna. Allah kyeyava atuwa amagezi n'agamba nti fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Bw'omala okusalawo olwedde oyagala okufumbirwa, eddiini ekkubiriza okufumbirwa, kitaawo ayagala owase, maama we ayagala owase, abantu be bakikwagaliza, omusajja waali akwagala, alinako by'alina ku by'oyagala. Fa idha azamta, bannange salawo, nywera. Bw'omala okunywera n'osalawo, fatawakkala ala Allah, ensonga zo zikwase Allah. Naye ffe twagala okutya kwaffe tukwemalirewo. Ono ye mutuufu, si ye mutuufu, anti mubi mu kino, anti mumpi, anti ono talina ssente, ono yalina ssente, kannindeko, omusajja antegeera, wenja okukwatagana naye, atajja kungira bwati, atajja gira okukakana, atofumbiddwa. Naye ensonga zammwe mufuneko bye mufunye, mwesigamire Allah, muzimukwase. Omugayi Allah, ono gwe nfunye,
ye mwami wange ye mukyala wange nsazeewo antwale nkusaba Allah ebisigadde byonna ebibye ebimulimu n'ebizibu byonna mbikwasizza n'ebirungi mbikwasizza obinkuumire ebikyamu byonna Allah mbikwasizza omuntereereze abantu batereera wallah nomusanga ng'akaaba yagala mukazi wakomeweeka era mukazi n'akomawo n'aga nti bannange taata buddala si oli ono mulala nga yakyuka yaluŋŋama yatereera oba mukyalo oba mwami bantu batereera mukwase Allah akkolere ku nsonga zo ekyokubiri alkhawfu min qat'i tawasuli wa faqdi almaishati maa usrati alasasiya abantu batya nnyo okubeera nga akutulawo enkolagana okubeera nga anyumya awangaala n'abantu be yasooka okuwangaala nabo okuva edda ab'effamire ye kitaawe maama we muganda we abantu tubeera kumpi nnyo n'abantu abo obulamu bwaffe kwe butambulira kubanga tuzze be tuwangaala nabo be batuwa amata be batuwa kacaayi be bakuwa akagaati yamanya teweebisse n'akussaako bulangiti yamanya tugize bwoti n'akutereeza omuntu oyo oba omwagala nnyo bakumpi nnyo naye nga toyagala mmuvaako Mommy's girl, mommy's daughter, daddy's boy, kugamba n'obeeraawo nga mwana wa seeka toyagala kuvaawo jamaani kkiriza okutya okwo kujja kukulemesa ebirungi zimba obulamu bwo obujja mu maaso tandika okuzimba olutindo lwo olw'amaka amalungi olujja okukuyamba okutulawo enjawukana mu maka olujja okukuwa entindo ennungi ezikutuusa z'olaga mu bulamu obeere ng'oyambibwa ofune abantu abalala bano babo olwedde obalina bajja kukubeererawo kati funa omukyala naye abeerewo ajje n'abalala bazze nabo balamu bo famire eyongere okunywera ababadde 5 mufuuka 10 kubanga n'ono alina baleese oba onywedde mikwano ginywedde Allah ayagala tunywere mu bulamu bw'ensi nga tuzimbye enjegere ezo n'entindo bwe ziti eddiini yaffe ebanywevu omukyala alina kyakwongerako obulamu bwaffe butambula bulungi kubanga omukyala alina kyakwongerako abakyala muleme kulowooza nimwajja kufumbirwa ne biggwa ensangi zino gavumenti byesomesa rediyo zebisomesa kuva bweru Salamu TV nayo byesomesa tulina okuva mu bwavu n'ebizibu buli mukyala afuna akalimo kakola eddiini yammwe y'obusiraamu tebagaanangako kukola mwe abaami abasomesa abakyala obutakola si kituufu mubagambe bwaluŋŋamye buluŋŋamya ni omukyala omusiraamu bino byakola yeeyisa bwati ku mulimo akola naye omukyala alina okukola bannange mukyala alina okukola asobole okwongerako omukyala bw'aleeta kaleese naawe ng'olinawo kwoli obulamu bwanguwa bulina engeri gye bugonda mutegekere obulamu bwammwe obulungi obw'omu maaso nga muzibikira enjawukana mutandike okuzimba entindo ez'obufumbo bwammwe tuli ku puroguramu olutindo lw'okuwasa n'okufumbirwa n'emigaso n'ebirungi ebirimu lutindo lukulu nnyo mu ntindo z'obulamu bw'omuntu tuveemu okutya okw'okufumbirwa abantu bwe tebagenda kukukyawa baveemu genda ofumbirwe ojja kudda obalambule nabo bajja kukulambula lwakubanga enkola yaffe yavaawo ey'okulambuligana baneeddewo abantu yiga okulambulaganako mwannyoko gye yafumbirwa omaze emyaka ali mu baana 5 togenda nga nayo mulabako shame upon you Allah akusonyiwe ya rabbi bwebajja oli bwebajja oli Allah akusonyiwe akusaasire tusoba Allah atuwa obusobozi ya rabbi mwannyoko omwana wo n'omufumbizi omusajja ali eyo ali mu baana 3
tomanyira we basula omulyango gwatunulawa banne mubalambuleko senga w'abaana okuva lwewagaba omwana wa mwannyoko tomanyi bimukwatako genda yolabe wasula oba ennyengere zimuluma genda olabe wasula bwe wafaanana genda olabe bwe yeeyisa awaka mubayambeko bawabula bannange temutya kufumbirwa nakuwasa ensonga endala eremesa al istima ila tajarubu al akharin okuwuliriza experience z'abantu abalala ekyo kigambo kinene abaami tuwulira mikwano gyaffe ab'eŋŋanda bye batunyumiza talaka ziyitiridde olwaleero eyafumbirwa omwezi guli oguno afulumya obufumbo asaba talaka ewasa omukyala luli olwaleero ayagala kwawukana naye entalo eziri mu maka yamukubye yamulumye yamugjeeko engalo yamukoze kino ebintu ebitiisa n'abamu bafiiriddwa obulamu mu maka ne bitiisa abaana ab'obuwala n'abalenzi okubeera nga bafumbirwa ebibuuzo ne bitandika okwesomba bingi kubanga experience ze bafuna ze banyumizibwa mikwano gyabwe si nnungi bannange okukuuma ebyamakya mu busiraamu mulekeraawo abafumbo mbeegayiridde bw'owulira olina ebizibu mu maka genda ku poliisi bw'oba obuulira ebizibu byo bw'oba togenze ku poliisi omusajja yakubye genda ku poliisi oba kwerosi bw'oba togenze eyo mwe bannaddiini muyina bapasita bammwe muyina bafaatha makyaki gye musabira muyina baseeka mu mizikiti bayimaamu genda ewasseekawo genda ewasengaawo oba mukoddomiwo omugambe muko oba baaba nti ensonga bweti ne bweti mulekeraawo okutuula ku lubalaza ne munyumiza ab'emiriraano ne munyumiza emikwano mutegekana outingi ne mutuula ku kyennyanja ne chipusi naye nga tewali kunyumirwa kulyawo kunyumya bunyumya mboozi y'amaka na bulumi ekisajja kimmanyiira kyankubye nange nenkikuba egiraasi ku mutwe ebyo tibigenda tuyamba abantu bali bonyumiza obateekamu omutima ogubagamba nti naawe bwakumanyiira naawe mukuba egiraasi ku mutwe kati tuttiŋŋane buttiŋŋanyi abantu bali abamu tebannafumbirwa abalala baavaayo banoonya n'abaami balala kufumbirwa alaba alina obwetaavu n'obulungi weebuli nti osanga munnaye nze natomera naye nyinza okufuna omusajja omulala omulungi naye ate omwongera mulaga nti abasajja bonna babi ng'era bwe boogera mubawulira ku tiktok mubawulira ku facebook basajja babi abasajja bwe batyo basajja tebeenenya basajja tebatereera ne bwokola otya musajja tali ani yagamba gweoba owuwe yagaana okutereera owuwe bw'atyo tusaba allah bonna abatereeze ya rabbi tiri atatereera bantu basobola okutereera oba oli awo omubuulirizeyo mukyamu kyusaako ku oyo gwo akubuulirira kyusa ku muzikiti kyusa ku imaamu noonyayo ku seeka omulala mutuule olabe nga embeera enaayongera okutereera ensonga mulekeraawo zitwala mu bantu abakyamu abasawo ab'ekinnansi abalogo mulimu abasawo abatuufu abagaba eddagala eziwonya endwadde n'ebizibu eddagala eddungi ng'era eddiini erikkiriza si liriimu shiriki teririimu kugatta ku allah nga ddagala ddungi naye waliwo abasawo ab'ekinnansi abalogo abagaba eddagala ery'obulogo ekyo kiteekako nnyo essira mwennyinaze bw'olabanga amaka gaganye muyomba buli kiseera ebizibu byesomba tewaliiwo kirala kyonna kendeeza abasawo bannaye mukendeeze eddagala mufulumye eddagala
njagala omusajja ampe ssente n'omuwa eddagala, njagala omusajja njagale n'omuwa eddagala, njagala omusajja akomewo mangu ewaka n'omuwa eddagala, njagala omusajja alabe nze nzekka n'omuwa eddagala, njagala omusajja abeere n'omuwa eddagala, ayagale abaana bange n'omuwa eddagala, akyawe maama we n'omuwa eddagala, alabe nze nzekka, anzimbire ennyumba, eyo nalyo eddagala. Bannayi mukendeeza amalagala, temulina babaloga naye eddagala lingi, ate ekibi nti eddogo litambulira mu eri eddagala, ate tosobola ddiraba. Wabula omusawo alikuwadde bw'aba mulogo yamanyi kyaba alunze mu ddagala eryo ng'aliwanze, gw'olaba kati na ddagala lyakunaaba naye masitaane g'okola ki? G'onaaba. Ogalungidde Haaji anaabye. Kakati Haaji atagala mu byenfuna, gw'olowooza waliwo abaloga. Tewali abaloga, naye omusajja wamunaaza eddagala oyagala alabe ggwe wekka, era alaba ggwe wekka, ne ba bizinensi patana takyabalaba, n'emikwano takyagiraba, n'abeewaabwe takyagenda, entindo zonna yazikutula ali ku mami, ali ku Hajati, mukyala wange. Bizinensi zifudde, musajja omukyusiza tayimingi. Bannange tugoberera amakubo Allah ge yatuteerawo, twewala okunyumiza bannaffe ebifa mu maka gaffe ebitasanyusa, kubanga tujja bakyayisa omulimu omulungi ate gwe balina okugendamu. Abantu bamalirize nga bagenze mu makubo makyamu, nga bakyaye okuwasa, ate benda tayagala kuwasa, tayagala kufumbirwa, ali mu bwenzi okukakkana, agenze mu bisiyaga. Tusaba ekitiibwa Allah atulungamye, alungamye n'abantu baffe. Bwe tuba n'obulumi okkirizibwa okugenda okwetaasa n'okubuulirako munno, neebuulirako oyo asaanidde. Omu babiri basatu, sikibeere kubeera kya bonna, baleme kumanya bonna biki ebibaddewo. Ne bwe muba nga mutuuse kwawukana, mwawukane mu bulungi, muleme kwerangira bigambo bingi, okubeera nti mukyayisa abantu embeera ey'okuwasa n'okufumbirwa n'okweraliikiriza. Olwaleero abayingira mu bufumbo bayingira n'ebitala. Tannasanga amulwanyisa naye ayingira mu bufumbo n'ebitala. Baŋŋambye waliyo mujja wange nze ndi wakusatu, waliyo babiri, ne bamugamba munnange ago amaka g'oyingira galimu banno, olina okugenda n'ebyokulwanyisa. N'ayingira n'ebyokulwanyisa, kumbe bambi namba emu talina byakulwanyisa, ali ku avikaalize, ali ku Allah we, namba 2 ali ku Allah we, namba 3 ali ku Allah we. Najja n'ebyokulwanyisa, n'ebisi, n'amalogo, n'abafumita, n'abalumya, n'aloga abaana, anti abange balina ebbagala, anti bajja kunnemesa okuzaala, anti bajja nga mubutuufu tewali lutalo, naye yeetisse ebyokulwanyisa kubanga yajja n'okutya. Yali atya okufumbirwa, ate atuuse okufumbirwa talina kyakkola, alina okufumbirwa, ayagala azaala abaana, ate kitaawe amugamba afumbirwe ne maama we bamukooye awaka, n'alyoka yeetikka buli kyakulwanyisa n'ajja nakyo mu maka. Bannaye tukendeeze, tulekere awo okweraliikirira ebitannaba kubaawo, tukakkane. Okuwasa kulungi lwe lutindo, olumu ku ntindo Allah z'ayagala tuzimbe mu nsi muno. Mwe Allah be yawa ne mufuna entindo ezo, oyina mukyalawo, oyina balo, mwewale mwegendereza ebintu ebiyinza okukutulawo okuleeta enjawukana n'okukutula entindo ezo Allah subhanahu wa ta'ala ziyabawa, kubanga muzirinamu emigaso ewa Allah. Oba ojjuzza ekitundu ky'eddiini yo, ate oba oli mu buufu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, eyo nkola ye. Ate mukuwasa mulimu okuzaala n'ofuna ezzadde, ekyo kyengera. Mukuwasa mulimu obugagga, Allah asobola okwongera baraka. Abadde omuntu omu bwe mufuuka ababiri, baraka eyongera. Emitwe ebiri, 2 heads are better than 1. Emitwe ebiri gisinga omutwe ogumu, kubanga ebiri giyiiya. Embeera ya COVID tukoze tutya, era nze nsaasira omuntu atasobola wadde okwogerako ne mukyala we. Abakyala abo balinamu amagezi agasobola otuyamba, mubawulirize. Newankubadde oyinza obutakolera ku buli kyagambye, naye bawulirize, owulire kye bagamba. Omukulembeze omulungi awuliriza, n'asensula, n'agattagatta,
najjamu ekisinga eri obulamu bwe n'abantu be. Saba ekitiibwa Allah abeere ng'azimba entindo zaffe mu bulamu bwaffe, tutuuke mu maaso ge nga tusiimiddwa, ate tuyambibwe n'entindo ezo ne connection zaffe ezo zonna mu mikwano, mu kuwasa, tutuuke gyali nga Allah subhanahu wa ta'ala akoze eki, atusiimye. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Eno ye Salam TV. Musawo Juko MTN internet ya feno business internet mugisanze mutyanga mmwe ekisooka twakagikozesa kati myezi ng'esatu naye obujuzi bwe tulina nti eri very fast edduka n'ekirala kubanga bizinesi yaffe eno erunninga nnyo online so etusobozesezza okuimprovinga bizinesi yaffe. Wow. So omuntu yenna ayagala okugijoyininga nti ayagala naye afune internet eno eya fiber eri unlimited oyinza muwa amagezi ki? Amagezi genyinza omuwa kyena kudduka misinde alina kwanguwa Gwe munayogera atana joyininga internet